nga omanya abasajja balina ennyama kiwago bankubye n'omukazi kuba ebituufu mukazi yali ali lubuto yalina mukazi we ng'abeera nayeeyo mukazi wange ali lubuto sina kyemmanyi kati ajja tamanyi nti nange baakoze eki bandese atuuka andaba angamba tiseka kiki amugamba ndi wano wansobola kukola nga manyi gampeddemu sobola simanyi kigenda mu maaso obuzibu kiki ekiri wano tukola ki wano angamba mwana ate bakafeero tebatta omuntu olwo nga baabitegedde batta omuntu nange bandese bankutte kuza ate kiki nga mbuuza ate gwe bakuleetedde eki nga mugana nange zimu kunsanga essimu bagisanze wange ku saaluuni kubanga awo saategeddewo bulungi kati Ashirafu ekimuleesa yali driver ate ye yavuga ki ye yavuga bakafeero no kati Ashirafu bali akafeero agamba asoma abali bali mu eyo system asoma Ashirafu yatuvuga akitegeera kati kwolwa lunaku lwe baleeta Ashirafu akulaba akubuuza esseeka ki ekituuseewo baali kafeero bamaze omukwata nga bamulidde omwana bamuta Tifu ye yaline kafeero nga batta Omuyindi Tifu then ngendo laba Ahmed Miro era Miro oyo bambi naye bamuta ti omusango tiaguliko gole bagumusiba bisibi and then ngendo laba twali awo Tifu Ahmed Miro kati mpulira njagala okumanya Ashirafu engeri gye yavugamu kafeero poliisi esobola okujja okwata Ashirafu kubanga bw'ongamba nti ani kafeero yagamba nti Ashirafu ye yabavuga Ashirafu yabasanga wera yali abatwalawo kati kiri bwe kiti Ashirafu omulimu gwe yali akola bino ogenda ku bbaala no picking Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stone. Waiza okulowooza Fadi yali ku musango story agimanya agikujjukiza nga weerabidde. Aye story sigyerabira n'abaana bange ndibagamba kuba yankola kinene nnyo bayina mu bulamu bwo. Yakyusa nnyo ya making nnyo obulamu okukola ki. So kati ne tubeerawo kati mbandi awo Ashirafu yali muwasajja muwanvu muwanvu alina ekiwago Ashirafu bamukwata bamuleeta kuba nali sobola nze engeri gye banteeka munda nali sobola kubanga ntuula ngeri ensingo gye yali ekoze eki gye baali baginudde bagikoze ebiki byonna kati nga sisobola nga nebakabwe basi kati akayindi kajja kaŋŋamba there is a black coming kati Ashirafu ajja ayomba nga omanya abasajja balina ennyama kiwago bankubye n'omukazi kuba ebituufu mukazi yali ali lubuto yalina mukazi we ng'abeera nayeeyo mukazi wange ali lubuto sina kyemmanyi kati ajja tamanyi nti nange baakoze eki bandese atuuka andaba angamba tiseka kiki amugamba ndi wano wansobola kukola nga manyi gampeddemu sobola simanyi kigenda mu maaso obuzibu kiki ekiri wano tukola ki wano angamba mwana ate bakafeero tebatta omuntu olwo nga baabitegedde batta omuntu nange bandese bankutte kuza ate kiki nga mbuuza ate gwe bakuleetedde eki nga mugana nange zimu kunsanga essimu bagisanze wange ku saaluuni nangamba abasajja bankubye bakubiza amasannyalaze bakoze batya kati nga tamanyi ateetizi ye gwagamba nti bamukubye yakyasobola n'otambula kati ngamba jangu tunyumyemu mugamba sisobola ensingo tekola ki ngamba neseka nga ate gwe bakubye nnyo gwanga tebakubye nnyo onoowona nemugaa simanyi n'ekizibu nali nkaaba nga nkabira nnyo famire yange you know nkabira omwana wange nkabira nnyo famire nga ngamba kati muzeyi wange banakitegeera mukyala wo yakitegeera nti no bakusibye yali akitegedde no actually nabeeranga nkutumiddeko nnyo nagyoli kuba omwana oyo yambeererawo nnyo bambi yambeererawo nnyo omulala okumwogerako erinnya because she was there for me by the way omanyi nze n'abantu bembaddeko nabo nga newe mbanga maze banga soogera nabo nga mitima gyange basigalako
kubanga Antoinette yambeererawo nnyo. In fact mukundi abasigadde bonna abaneighbor bani bonna batyanga n'okujja. Naye yali akola, but she used to come every day ngate yekwata video. Kwa zonna yazindaga nga nvudde mu komera. Every day she used to come nga omanye eri komera liri. Bakuteekayo waliwo omanya makomera waliwo chapel we musabira abasiramu bakola ki? Omudya ne mugane mbaterako bukando mubanga abagira nti babaafa abantu. Nenga ayina okugenda nakumaka kanda ako buli lunaku. Omusabire. Okunsabira nga avaayo eri yonna gyavudde. Era big up Antoinette yonna gy'oli. Kyolina omanya nti mulowoozaako nnyo y'omwana. She was there for me. Ye mama w'omwana wo? She was your girlfriend by then? She was my girlfriend by then. Kuba yaliwo. Yaliwo to the extent nti yajjanga. Lwakuba tamanya olunaku lwe baali bagenda kunta. Kuba teyandabako. Ebbanga lyonna lyajja mu kukomera. Nga tebamukkiriza. Omusango gwaliko gwali gw'amaanyi. Kuba eri bwe bakukwatamu egyo emisango bwe gityo family teddamu kukumanya. Kubanza abasajja baŋŋamba you African black we can kill you nga talina omwazze kujja kugamba mbu anoonyereze ate nga basobola okukikola. Nawe mbuuza do you know how many blacks are inside the abali munda makomera? Nagamba Africans nga toli mu America mukole fujjo mugenda mugiraagira. Ko omusajja yaŋŋamba nga bakankwata yambuza today is when nemugamba Friday. You know Friday is what in our country? It's a weekend. I was with my family. My boss calling me, looking for you black. Nga balina obusungu. Era abasajja bankubanga lwa busungu lwati weekend baba kola ki? Babalagira resting. Yeah. Babalagira okujja okola ki? Okujja okukwata. Okujja okunkwata. Ne batulya n'embeerayo kati olunaku wayitawo ennaku nga bbiri ne batukwata okutwala mu kkooti. Batukwata okutwala mu kkooti wendabira baakafeero. Kwolwo olunaku nti babakwata. Awo ng'omazeeyo bbanga ki? Nnaku bbiri. Naye kati Ashraf ye baamukwatira ki kubanga awo saategeddewo bulungi. Kati Ashraf ekimuleesa yali driver. Ate ye yavuga ki? Ye yavuga bakafeero? No, kati Ashraf bali akafeero, kafeero agamba. Asoma abali bali mu system. Asoma Ashraf yatuvuga. Okitegeera. Kati kwolwo lunaku lwe baleeta Ashraf akulaba akubuuze seeka ki ekituuseewo. Baali kafeero bamaze omukwata. Nga bamulidde. Naye nga bo babalya babatwala mu solitale. Tabateekano mu decorative. Eri ew'amaanyi. Babateeka eri mu busengesenge bwabwe. Bali abasajja bakuba. Abasajja bakuba kafeero n'abuuga. Ekyo kyo siri kyerabira. Ng'akwata Bible ne Quran kubanga bibaamu buli eri. Nga byonna abiteeka mu kifuba bw'ati. N'asaba Allah amusonyiwe. Nga yabaka bw'ati nga yavaako. Oba mfuna ngoba mulengera mukagundu kati natuga ekiseera kati kigeti kyaffe ekyawula decorative ne solitary ina geti ebyawula kuba batirako ne kufu balinga abasibirawo ddala direct nenga balina bulumu bwabwe eri buli mukabeeramu nenga tebeerabako wabula beewuliza like ojja wano kummira kuliko endabirwamu nojja n'oyogera munnasobola okubanga eri akola ki akuwulira si telefoni bajja sosola obwera naba nga akuwulira neighbor wali nenga tusobola kugamba nti nga muwuliziganya nenga temweraba sobo kitobwe kyali so ekiseera kyatuuka nze nga bagaya abo mbanyigidde ekifuna nyiiga ne mbaga mutadde mu system byesikola ki byesimanyi kati wetuvaawo wembalabirako direct olunaku lwaliro kusatu nga batwala mu kooti nze kyesaamanya batuyita ffenna kati nga batandise okunzijanjabamukko naye nga sisobola kutambula bulungi jukira abasajja bakuteekako empingu ku bigere kuno eno empingu ezituwa kilo nga 10 eyo ku bigere otambula ogira bugizo oti kasi nga batwala mu kavaani fa basuka mu kavaani ngendo nga ne bakafeero babaleese kafeero mwana wa Tifu ye yalina kafeero nga bato Omuyindi Tifu then ngendo laba Ahmed Miro era Miro oyo bambi naye bamuta ti omusango tiaguliko gole bagumusiba bisibi and then ngendo laba twali awo Tifu Ahmed Miro kati mpulira njagala okumanya Ashraf engeri gye yavugamu kafeero police esobola okujja okwata Ashraf kubanga bw'ongamba nti ani kafeero yagamba nti Ashraf ye yabavuga Ashraf yabasanga wera yali abatwalawo kati kiri bwe kiti Ashraf omulimu gwe yali akola
bino ogenda ku bala no picking abana Uganda no batwala lyokoze eki kati kafero okugira ndoza yali agala oba abantu beyongereko bachicho bayina mu grudges ne nashirafu kiri kye government buli mutera gwayina kakakwate yali nga akolaki amogerako kati bwe banonyewa yayogera kwa Ashrafu ne bamunonya nti Ashrafu yamuvuga amujja wera mtwala wajasi ngamugamba nti yali driver waabwe yabatwala ero kola ki okubba okutta omuntu kati jukira kankugambe kino kati Ashrafu bamukwatako ne bamuteka mu komera guluso gwali gwa motoka nebino bayita za sura bare be something like that kati bamutekayo then bamutavayo adama akole emirimu jaga nesonye obuyembe nesonye biki byonna nenga omanye eri mwana obulamu bokola ki olino yiya omusajja atunga adama afune motoka ye bulungi nnyo ngali genuine buli kimwa kikola bulungi era big up Ashrafu yona joli kuba ye yakyawa Abu Dhabi n'obulamu bwe bonna naye twava mukobera kwa bantu tababirize naye nagamba tadda mu Abu Dhabi yadda wakati nagenda Western Region naganze mwana nze bino byokubera muno biki ebyo sikyasobola kati munnange bulutuuka mu kooti bakafero bazze kati kafero weyandaba bwati still tombuulidde kafero weyagamba buno Ashrafu ye yamuvuga amujjawa kati kyegamba kafero yayogera bogezi kuli mutu gaye naga kwadde wabanga takumanyi nnyo kuba ekyali alimba yali ayagala abantu bawere nga tayagala gumusune yekka oba kitegedde ekintu bwe kityo yete yagala gumusune yekka kuba kati ngenda kunyumiza ne Ahmed Miro teyali kwogo musango ne baamulya yagamba nti Ahmed Miro akoze yagamba ye bosi waabwe yabatuma yagamba ye bosi waffe kati gwo muntu wenna bagambira nti ye bosi waffe baba ino kola ki okulya kati bakusanga ina business eri go oba mfuna okola business etali muze kuba Miro emu kubasajja bali bayine amabala like yomu kuba na Uganda bali basinga ebbala mu Abu Dhabi akayemba akebbeyi okitegeera yayina abaana nga bo yayina kye bayita ki imanyi naberaka Abu Dhabi navigate kati kyali kyangu nnyo polisi okujja n'emuluutinga n'emukola ki n'emutwala kati bagenda omusingana nga bamanyi baga nti kibosire bamusanga inamu emigeji mu wallet yamanye emitwalo 3 egya Abu Dhabi egya Dubai ogimanyi obukadde 3 bwa Uganda kati bagambirawo ono eki yekibosire yegwe bosi kera tene kire kyaliwo bagenda okuddamu mukera mu system kwali baba bakukwata we bati bakutwala bakuteka mu system wali ne bala onakulo wayingira oba olina visa oba tolina bagenda ogera musajja wange yali aine emisango gaide emisango ne bagamba yegwe bosi wayitawo okudda muno kubanga ali yayina bali bamugiranga yafuluma nadira ku passport endala okitegeera kati abasajja namugamba wayitawo okudda kati nga nebo toyina weza gambira musigwe boss kuba already wali okoze eki already wali mu system bakulaba so kati bwe kyali ne bamulya musajja wattu naye ne bamuleeta bamala ne bamuta oba yakyaliyo nno no bamuta naye ya serving emyaka 3 ora overstay n'ebirala biri kati nkyagujjira kati bagenda oleeta Ahmed Miro oyo tusingana mu kati kafero buyande babwati nga tugenda tuli mu kabasi nangambirawo kubanze bali bampita seeka nangamba seeka nze sibiri musinze yakoze eki yalese simu ewuwo oyo kati nandaga Latifu Latifu ye yagireta nangamba yalese simu ewuwo ne mbagamba kati ye Ahmed yategeera yalete simu yabalaba ani kafero ani yakugamba kafero yangamba kwa bali aba nangamba oyo kati kyenakola saategeera nnyo ate kafeera alabika ye yatte yenneegaana gye yali yeegaanamu ebyadala kafeera yanyiga alayika ye yanyiga omuyindi ate alayika ye yagira ye yaleeta ye yagamba mbu ssente zirabika oyagala zibba kaŋŋende ndabe era bwe kyali emwezi natwalugekiza ne ntukolayo netugitegeera kuba omanyi bwemubeera mukobera dde omuntu omwinako ennyo embeera kuba olaba mwena muli mu kantu aka era omuntu wabikunyumiza muli mu kantu kamu tewali kigenda kukola ki kati tutuukayo mu kooti nali sobola kwogera era olwatukanze nagwa bugwiwa nti wansi kati omulamuzi nambuuza what happened ne mugaba bankubye nangamba baani ne mugaba basajja ba CID bankubye nangamba batya ne munyonyola kati nawandiika yawandikanga
kati samanya nti abasajja naye wali enguzi oba nguzi oba ki oba balina bintu byabwe balina enkola yaabwe gye bakikolamu kale kuba bali abasajja bakuba omulimu gwabe gwakukuba abalala ne bajja ne bakujjawo toddamu balabako abakukubye toddamu balaba wadde nogamba nti ono oyinza okuddamu ne mulaba ye yankuba bakuba ne bakuleka awo abalala ne bajja ne bakola ki ne bakutwala kati obulamu bw'ekkomera eri naddala nga bukyali muto kya si bulamu bulungi wadde ekkomera si ddungi everywhere naye natuuka mu bulamu obwo ne mpira nga buli kimu kinsobedde kati abasajja bamala okuwandika omulamuzi buli kimu kyonna batugjayo batukomyawo mu kkomera awo we nakoma saddamu kulaba nti nze nfulumwa bwe kuba bayitanga bakafeero bayitanga bakirafu baani nga bo babatwala nze nga tebanzijaawo awo wali mulwadde kati abasawo ne balega okuba nga bajja ne banzijanjabiraawo akakyala kamu akasawo kajja ne kagamba I'm seeing you're innocent. Nekagamba omusirikale, can you take him to the hospital? Ese nagamba la wano wenjagala okukola ki omujjanjabire waneeno so ne bagezaako kunzijanjaba ne bankuwa ebiso byabwe singo negenda ngaetereera kugune kuba nkola ki ne bampa ebyomubulago okubyambala ati nembeera mu kkomera awo kati wetubeera mu kkomera obulamu ne bubeerawo ne kati Ahmed Miro yakaaba yejjusa ebintu bingi akitegeera nagamba kafeero ndi mugagga yalina ssente namugamba nina zitipa nina takisi nina ettaka naye saawa eno terisawa kunya namugamba nkusaba omusawo gwe wantaddeko nyamba ogunzijeko kuba kafeero yalinawe out egamba omuntu oyo egamba nti tali ku musango ogwo oba onfuna naye Miro kafeero n'agaana kuba balina gulajezi zaabwe zenyinza obutayogera nokupe okuba babyogeranga eri nga nkola ki ng'owulira njagala kunyiza It's okay. Take a break. Bannange emboozi eno mpanvu naye tugenda kuba tugikakalabya mpola njagala okwebaza nga nkujjukiza nti baganda baffe aba BBH Tours and Travels bano bali awo mu UAE gendayo okole visa esinga okubeera very discounted visa efulumirawo si bye bino ebyeddambu ate visa eganya ate simanya amanya tetugategeera ate bikinedda genda obeere ng'okola visa change osobola okubeera nga ate otambula bulungi bajja kubookingira flight ticket bw'otuukayo bajja ku receivinga airport to airport pickups bazikola bajja kulambuza so beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga osobola okubeera nga ate okola ki obafunako visa ennungi bannaffe aba Platinum Wellness Spa ogendayoko mu sauna mukwano osobola okubeera ng'olivinga obulamu obuli healthy ogendeko mu sitimu yaabwe ennungi nnyo nnyini ddala baganda baffe aba Global Links Limited bano bakugamba nti osobola okuleeta ebintu okubijja India ng'obituusa ne Uganda deliver from India to Uganda osobola okubeera ng'olina medical equipment z'oyagala olina eddagala ly'oyagala olina kyoyagala omanya mu India bakubireko ku namba y'essimu eri awo wammanga oza ate abasitaffe babatwala bana ku wait bagala ba cleaners ne ba waitresses bakubireko mu kalangaako kojja okuwulira mu maaso awo olunaku olwaleero tulina Yasini tuzzeeko newankubadde senyiga bambi amulumalumamuko naye tujja kukikwasaganya mpola nga tumusabire awone banaye omulira Uganda nga alina ettima olw'okuba munno omuyinako biifu bakwatidde emisanga ate n'omuteekamu kwegamba bino eno emboozi esobola okutusomesa ebintu bingi nnyo mbadde nkusaba ogiwulirize oyite ne mukwano gwo ajja twegateko Yasini tunula eno mu kamera kati awo nga mugenda nga Miro kafeero nga Miro yagayirira kafeero amuggyeko omusango amwegayira namugala njagala ozze ku musango guno eno ate simbeere n'emisango emirala gye nkola ki gyemmanyi gye nsobola okusolovinga ng'okutunda omwenge erigale kuba yali bizinesi gyali akoze osobola bizinesi eri gundi eri haramu Allah n'afuna engeri yonna gyakupanishingamu so kati embeera yatuuka kafeero balina gulajezi zaabwe zesinza kwogera waneeno zo zaali z'amaanyi kubanga yali aganye ogujja infact yagaana omuggyako omusango ogwo kuba yamugamba nina miliyoni 10 nsobola ozikuwa naki kyonna kyonsaba okitegeera nenve guno omusango gwa madda kuba omusango gwa maanyi kati ze mbadde gamba nti ffe baatuzaayo eri
baluga ekiseera nze tebateeka mu decorative kubanze tebansibirako mu solitale kati bateeka mu decorative eyo kati nga tulina emmere we tugenda tugiriira naye nga balibo emmere tebagibawa okitegeera nga babeera njala kati natukanga ekiseera nga ekigeti kyabwe bakiggula ne kibeera awo naye nga tebasobola baggulira bali kukola ki naye nga ogenda n'obaweereza emmere nga bakola ki kuba natuka ekiseera nga ndaba bayinza ofiira omwenjala ya ng'ate mbamanyi olina obafiirika bannange kati nga ngenda nenfuna emmere ndi mulwadde kwegamba ndi mulema naye nga nfuna emmere nenjitwala buli omu nenkola ki kuba baali babeerabira ku kyokulya era nsuubira nabo basobola okuba nga bakitegeera ne mbawanga emmere kati Nashirafu bamukwala namuteeka mu solitale sajja ne bamusibira eyo olw'ensonga naye yalinako emisangosango naye gigi yali agisolovinze bwe gityo tabera mu situation eyo natuka ekiseera nga ndaba ndi mu kkomera natuka ekiseera nga ndaba ndi mu kkomera nga sirina kye baŋŋamba abantu bajja bwe bagenda nze kye bakola ekyamanyi kyakujja kunzijanjaba nakukola ki nakugenda so nentuka ekiseera nemba nga ngenda nteeratereramukko nga bw'omanyi emmere yeeri buli kimu kyonna kati awo nga zituuse mu bbanga ki kati nga mpezezaayo wiiki naye enjogera gy'obyogera bannange biragira ddala nti mubutuufu omanye ekintu nga kikutuuseko ng'olunaku nekibanga ekikutuuseko emyaka 5 era mwana muntu yenna ng'oliyo ng'omanyi tuyagalizanga munne komera bbi oba kusibiddewa oba wuwa oba gwolaba liri litya lyo bbi kubanga ekkomera obulamu bwonna oba obutadde wamu buli kyonna oba okitadde awantu nga tosuubira nti noddamu n'otereera oba nfuna nga tolowooza ku byankya naye nebaza Katonda kubanze nabeera munda eyo waliwo gaye yajja bamuleeta gwa mwenge ye bali bamuta kadeideyi era kadeideyi wonola agundi eno ngutumiddeko nnyo ndowooza mu Bannayuganda y'omu ku bali basinga okukwata n'omwenge nga nti ye bizinensi yes yali bizinensi ye naye yajja mu kkomera nga nsiŋŋaanye nanga nseeka bakuleese naye nze bandese bintu birala konzenti ye nangamba naye kiri wabweru kikwekwetu bagamba kika bagamba abamu kuba badde batigomya abantu nangamba naye ffe nga abamanyi tumanyi era nsaba Katonda akole ki kubanga abantu bonna boogera bagamba bwe baba balidde temugenda kuva mugenda fiira mu kkomera kubanga kye kituufu eri bakusaba ku musango gwa ddala either deportation kukusiba oba nfuna kati nangamba nti ne waliwo gayi atambuza audio ayogera bingi nnyo ne takumanyi nakumanya gayi yali wa taxi jamwogera linnya naga ntakumanyi ne audio engeri gyazogeramu enzo gamba nti akumanyi nnyo okitegeera bakola ebintu nayogera nateka audio mugundi abo Yasini bamukuba talina mulimu gwakola okitegeera bamukuba yaye kati jukira ffe nga abamu twatuuka mu system twatuuka mu nsi eyo twamanya kubanze eggumi lyange nali zisagala kunkozesa nakati tebankozesa okitegeera nagenda ne bakozesa omwaka gumu ne ngamba nina okubala kye neetaaga ene sinajjamu kunoonya ssente era mwogwo omwaka gumu gwe bankozesa ne ngamba kankole ki bwe gwaggwako nga mmaze contract omusajja mmaze ogikola teyaggwako nakugwa ne muganja agenda ngambaze nti mu Abu Dhabi temulina saloni nga muddugavu era ne ngamba nja giteekawo obanjagala obasikola ki obasaagala nenkola ekintu kyange nekikola ki kati abantu bateekawo embeera eyo okulaba ne bagamba oyo kuba banteekako nnyo ebintu bingi by the way ne bagamba nti abo ayina bamalaaya atunda abawala bintu bwe bityo era ne bagezaako n'okunoonyerezaako waliwo n'abaami abamu abaali bakwira Uganda community ne bajja ewange bifunga tebinaba kuba bino byonna ne bakebera nga sina musango ng'abaana baliwo bonna bakola buli okitegeera nga omanyi nti otuuka eri ono weeyiye ofuna zi bed space n'oteekamu ebintu byonna kubanga naawe okola ki ne weefuula boss nenga mu mbeera empolampola kati bwe balowooza nti leka akola bino na biri naye nga mulira nali sina kyenkola kikyamu okuleka bizinensi gye nayina eyo kuba nze newange nze wange nga situndirawo mwenge era nga n'abalinawo abamanyi nti wange nga tewajjaawo mwenge
okitegeera ate nga naye badde ngamba after all gukola sente kuba eri gukola sente kangutekewo nkole ki naye nakinali njagala nembeerawo mu eyo system kati nkunyumiza olunaku lwe bageza kubanga batuta olunaku olwo natuuka ekiseera nga ngenze nterera mukko naye nga simanyi kinsibizza kodi baali baagala baali babakoze eki babafunye kati nengamba sirina musango kikyenkola wano kati waliwo ekigeti kinene nnyo tebakkiriza abantu kubanga mwe basibe babakkiriza genda kuyimirirawo mubeera distance mita nga 10 nze mubeera kanatuuka ekiseera nengenda nenyimirirawo nga nekyaye nali omanye omuddugavu nga yekyaye we bansibira nalimu omuddugavu ndoza nali omu dene kadede bamulya ne bamugjawo ne bamutwala nze nensigalawo awo kati buli muyindi yenna bafilipino baani abajjanga nga bandekera obutanda obwo bubiri leka obutanda kano ne kano wali eri ate nga buddeka nga bonna tewali abusulako ng'olimu weka nga mwebali naye nga tebabusulako nga batya buli yajjanga nga mupya nga bamugamba you see that black there mada yeah nga buli yajjaina nga you see that black there nga ne mbange na mu kiyigo nga badde eri ebbali nga batweberanga abatujuka ate bali bannange boje babasibira eri obusenge bwabwe eri nga te balaberanga ba muntu nsoro ddala ddala oba okitegeera kale tubeeramu obwo obulamu nembeerawo then ntuka ekiseera nemanya nti kati nkoze eki njize kati bantuka nembeera ku kigeti awo nga mpira obusungu bunkutte nentuka nenekyanga nembagamba kikyenkola wano njagala kuvaawo nembagamba njagala vaawo kikyenkola wano ne baŋŋamba tolina gy'olaga okitegeera kati ne baŋŋamba vaawo oddeyo munda neŋŋaana ne baŋŋamba leave that place ne mbagamba I can't ne baŋŋamba leave that place ne mbagamba I can't kati ne banyiiga abasirikale nga batabuse ne mbagamba sisobola kuva wano kati abayindi baali bazze ne bo ne bayongerayo mu butanda bwabe ne bakola kati nesigalawo ogwo nenkwata emitayimbwa egyo n'obusungu bwe nalina nenjinyenya ne mbagamba I want to move out of here kati kumbe simanyi nti ze eno nsumuludde n'ashirafu eri yekyaye omanyi obeera eri mwana owunga ashirafu yekyawa n'ayogera buli kigambo ekyobwemu kyomanyi mu Luganda ng'ayogera nnyo ng'awemula n'avuma buli kivumo kyonna mu kasenge ke bamusibira ke kasuka okuto kyalinga kokka kali akasenge kakumakinga okubeera ndoza n'oyiga empisa kubanga twayiga okusaba twayiga okusaala oba kitegeera nti bakuteka mu system n'owera nga tokyasobola nga tolina nakyolowooza kugamba obulamu bwonna buli awo obeera mu luumu emu bw'osituka bw'otuula bw'okwata mu nsawo bwe bakakkatanda bw'oyimirira oba nfuna ng'obulamu babutadde awo kati bwetyo bwe twali ne tubeerayo nenekyanga abasirikale ne bajja ne baŋŋamba we can kill you vaawo neŋŋaana nenemerawo nange zamanya kyoba muzimu gwali guvuddewo akadde ako ne bagulawo ekigi ne bankwata ne batwala mu kasenge akamu gayi nankwata alina amayinja naŋŋamba I can kill you I can do anything nga tewajja kumanya ne mga kill me now kati ne waliwo mayinja omulala ate yajja nampoyawo yanaŋŋamba kakkana we also waiting for our bakulu bamanye then tweketwabe ekikola ki ketuzaako but we know you're innocent so you wait anytime you're going to leave this place naŋŋamba kaka ne bampa ne kacaayi kati nenkola ki nenzirayo kati mbanzirayo bwe nti ashirafu n'alukuma buto ashirafu n'avuma kafeero buli kivumo n'avuma buli muntu yenna n'ayogera buli kimu kati abasajja bali omanyi bala omuddugavu nga yekyanze batyamu kati bajja kati mu kusoka okujja basooka ne bajja ne babeera awo ne bamulaba bwe yabalaba n'ayongezamu bwongeza teyakola ki n'aleekaana n'avuma n'agiraga namugamba kakkana kuba nalabako bali bakanyingizaayo eyo waliwo ba mu Egypt bali akoze biki bamuleeta kati bamuyingiza mawo kasolitale n'ayasa kamera yamu yagikuba n'agyasa n'akuba n'endabirwamu y'omitayimbwa eri kati ne bajja basooka ne bajja nakuba ebifaananyi bali abasajja bagenzi bajja nakuba ebifaananyi abo ne bagenda kati wajja abasajja omanyi abasajja nga bawanvu balina emibiri bakomeri nga teboogera ne baggulawo akajje mwali
bakubo mu Egypt naluka ekiseera noza ngalaba takyasobola kuba kyakola ki ne bamugjawo ne bamutwala bagenda omuzza nga bakulula mukulule eyali yeekalakaza nga bakulula mukulule nga talina wadde okuva muloza n'akagambo wadde n'aka ne bamusuula awo oba kitegeera kati bwekigwa ku muddugavu ate bakuyisa bulala so esystem gye twalimu ne bankwata ne bamala ne baŋŋamba you're going to go out ne saamanya lunaku ki lwe nali ngenda kufuluma ne kyali wange oyo Ashrafu kati bo bamiiro ne babasigazaayo kati bwaki alina kuno zazalinga bbiri ne batujjayo ne bayita nze ne bayita n'Ashrafu ate tugenda waggulu mu ofiisi zaabwe tutuuka mu ofiisi eyo waggulu abasajja kati balala bamakanzu be bali mu ofiisi eyo batudde omusajja najja n'aŋŋamba Yasin we are really sorry now twafuna abantu betwamanya betwali twetaaga so twagenza okulaba nga tolina musango but you have a illegal business magamba yeah kuba nali nsaze ne ngamba ekijja kikole ki ne bagamba you have a business you have a saloon it's illegal ne bagamba yes ne bagamba but we know you Africans but I'm going to give you something I want to tell you something asajja abo ne Ashrafu oyo batukwata amala okutungamba ebyo byonna neetonda I'm really sorry sir I'm going to close it bichi yangamba ki no we know all Africans we know everywhere we know what you're doing but just because we leave you give us money ne muziteeka muno ne zikola zitya kwa bali abasajja bagezi bokola kagube business zo mwengezo bokola business nga yamwe bagimanyi irigo niyo mayise sigala mu nsi yaabwe kati bo kye bakola ntegena gamba nti wano tumanyiwo bakolerawo business bweti ne bweti naye ekole ki kyobola abantu nno basayidi bajja ne bagula bamalaya nga bakimanyi nti malaya okitegeera n'omuleka n'akola n'abeerawo so bwe kitobwe kyali then kye bakola kati akan surprising oba akasinga okunsesa bakwata bamaze okungamba ebyo byonna bakwata ebintu byange babikeera mu safe simu yange passport yange wallet yange babimpa kati bakeberera kyali wange Ashrafu tebikola ki tebiriimu kati bamugamba gaya amugamba let me go and check another office kufunira ebintu byo Ashrafu maye yagamba no sir you will call me I will come and pick them kati mwine mugamba bagenda kukubira ku kyokola ki okukima ebintu naga abasajja bangamanze we banefuna ne banzayo munda ndikande kamala fuluma ndabe kuba erintusa we nabeera wabweru esimu bikyebe tebikola ki tebyetaagisa kati munnange era ebintu Ashrafu yagamba sir I will come and pick them kwalika kisozo kye kyemmotoka akuliko ki yagamba abasajja bayinza okwekyanga ne banzizaayo munda ina advantage gyenfunye kankole ki kangende bamukiriza n'afulumayo babinonyaawo ne bamuwa n'ebisinzo beti bamugamba alinde n'akola ki nagamba alala bakowa bweru nenkubuulira dijja namala wiiki emu n'ennaku zaali nga 2 mu kkomera nafuluma wali eri nendaba ku musana nali nga maze emyaka 5 nali nga maze emyaka 5 mu kkomera lyeri byokka bye baakukola nagenda okuvayo nga skini eno eperuusi like ng'ogisika booti nali ndabikanga omuntu amaze ebbanga ku ngeri gye nali ndimu nabeera mu bulamu bwanjigiriza bi kuba nze navaayo eyo abasajja baali bankwasa omulimu abali ku HK Media Yasin mulwaddemuko ayinamuko kasenyiga naye tujagenda mpolampola njagala okubebaza mubale nnyo okutulaba mubale nnyo okusubscribinga woba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe bwetyo okubeera ng'ojoyininga show poza ate mbajjukiza nti ababibi yekiro be bateekamu omusayi okulaba nga kyetambula bulungi era tuli ku mbozi y'Abannayuganda abatta Omuyindi mpoza ate ne bagezaako okwagala okugeza omusango nga bagattako Bannayuganda bannaaba bali mu ekyo ekitundu buli kise yaliko mu lukwe oba nga takumanyi we bateeka essimu
Yasini gwe tutudde naye eyabavugako mu mmotoka naye ne bamukwata kale kwegamba olunaku olwaleero kye twasazeewo okuba nga tuwuliriza olabye n'essenyiga naye Allah akyakwagala so njagala nnyo bannange omusana nagwo gutugoba naye tewali buzibu tukyagendera ddala mu maaso soko nyumize nze emboozi bannaayo ofulumya olabye kasana nalaba kasana kati ekyaziga okutwewuunyisa CID atubuuza mwina transport already nalina sente naye Ashirafu ayinamu kati oba natubuuza do you have transport oba mbatwaleko netumugamba nedda ne kankubulira amazima wenali ku side bansibira nga just 1.5 km paka waffe wekolaki wembeera ne nali simanyi we batulese oba tutamukutujeri nali simanyi nti nakumpi nnyo newaki newaka like wembeera nalaba nga ndaba birala nnyo nga ndaba ensi ndala nnyo ndaba walala nnyo wetuli ng'olaba bipya kati omusajja atugamba mba mwina sente ali mugamba ye nedda namugamba tetulina nakwala nusu 10 nakola ki natuwaze nekyali wange oyo kati amala okutuwa atugamba twaleko tumugamba no tujja kugenda naye nga tumanyi waje tukola ki nga tetwagala kuddamu kubeerinanya balina okukola ki nga mwabakooye kubanza abasajja abo nali nabakoba ebyadala nkubira amazima abasajja bankwasa omulimu bwe batuteeri ne batugamba buli malaya gwe mutugamba nti ono malaya 10,000 gwe wosonga abasonzi omuddugavu alina omusango gwakola alina kyakola bwati 10,000 enamba zaabwe nga nzine z'abasaidi ne batop kyova nanduka ekiseera nembeeramu ebizinesi yange bwe bagambya nti Yasini kubanze bajjanga ne balutinga buli wamu nenge yange tebagikuba nga bakyakuyinako ekisa baakuyisa bubi okitegedde kubanze bajjanga ngaewange nga bayoola ne bayoola ne recent one basembye okuyoola wano abaana abagize ebiki byonna mbaddeyo wano abaana batuna baali balina emirimu nze bajjanga ewange era ewange namala nga funa simu naye nga we are coming make sure everything is okay era nga abasinga bonna ku kizimbe mbategeezaako magaba saidi bagenda kujja naye mukole eki okitegeera kubanga balinako ki kati abamu ne bateekawo embeera Yasini oba mulogo oba biki lwasonga ye nga tebakola ki tebamukwata kwa balupingako okuviira eddaka waloviira eddaka awo obange ne batatuuka naye ole ne mbanga nkoze eki nga tuba tumanyi wali wasasulira ebbanja mu kkomera nange kati bo baaleka namanya nti oyo wa bizinesi ye ekoze biki tukole ki tumuleke so nali nga njogera nabo naluka ekiseera nerabanga bana abasajja omanyi kabe basirikale adama mukwano gwe ne waliwo ekiseera natukanaganda leero guno omusango gukoze eki tojja tukisusizaamu kanaluka ekiseera nengamba ne bankubiranga amasimu nga sagala baddamu kati kubanze bizinesi gyali nkola nga abaana ne basinga okumpagira abakyala bajja ne bantira sente ajja n'okwetira sente zitamanyi na muwendo okitegeera kate muweeyo nti malaaya wuuno olw'okuba njagala 12,000 tho waliwo bannayuganda abakikola essaawa zino ngaekyagala mmanya awaayo banne so waliwo negayo omu kati bamukwata recent sijja mwogera linnya bamukwata recent bakamukwata alina saga zaabaddemu naye abadde nga awaayo abaana abo nga ye agenda wano waliwo ki ate nga be bamu baana bakola ki bajjamu sente abadde nga benaga nti ono akola kino nakino ne bajja ne bamulya omwana abeera nga tamanyi ne bamukola ki ne bamulya so kasisimu gye tubaddemu eyo gye nalinga mbeeramu eyo nenduka ekiseera ne tuvaayo olamu ne buddamu ne bupiikinga naye bwe navaayo nenkomawo nasanga ewange wonna walinga awaazika kubanga abaana baali baggalawo batya nnyo ovukisayi nali sinabba nenya saaba nenya oli omuwala ye baamuta gwe twalaba mu kkomera omuwala ye baamuta naye naye basooka musibamuka akabanga kuba kati baali Alison bwe bamutako olunaku lwennyini teyalina musango okitegeera teyalina musango okuleka kati ffe mutukwata batukwatirako omuwala omulala kati omwana oyo gwe batukwatirako yali girlfriend wa Latif era naye bamuta oba yabeerayo babbanga lya myaka 2 ne bamuta nakati bali bakyaliyo tebannaba kubasalira kuba nze nakavaayo okitegedde nakava Abu Dhabi kati nagenda nabe nali neetaagataga eyo tebannaba kubasalira
ne kati basigalayo babiri kwa Mohamed Miro bamuta. Mohamed Miro serving emyaka 3 ne bamuta ne jali era Abu Dhabi. Then ino yo mwana nene bamuta kati Kafero yasigalayo ne Latif. So abatta batuufu tebana bakusavinga neche mmanyi bayinza obutabatta bajja kubata naye bajja kulwayo bajja lwayokko kale kinzo bali singa bali basenga basemuloko dala nanyinisi bananyinisi kyali badda another case ne kati bagamba nti batekawo amateeka nti tebakyali musango wa Akalabba nnyo mpozi bo bayina engeri gye bakikolamu nga bo kasitoba ngo okoze ku muloko yennyini ng'omukozeko ebyambyone kuba yo Saudi ekyalina Akalabba bayina gye basobola okukwatamu ne bakutwala paka Saudi ne bakola ki ne bakutta ne wane eno nga famire yo liba batezeemu kubanga enoonyereza eremeddeko biki kwa gavumenti yo esasula kati gavumenti bwekwata sente neziwa abafamire bali gwe batta momuyino savinga so bwe kitobo kyali they had to serve okusobola okulanga buli kimu bakikola ki nga bakikola so yembera gye twayitamu challenge nasiŋŋaana nenfuna ne buno bakanjagala butegeeza eri bana Uganda bonna nze mbadde mu Dubai Abu Dhabi emyaka 6 myaka egyo 6 egyasooka nabonaabona nnyo omwaka ogumu ogwo gwasooka ebbanga linatuukiramu nga sinafuna mulimu nabonaabona naye wamala omwaka mulaba nga toyina mulimu nze namala omwezi gumu nze yantwala yampa visa ya mwezi gumu nampa tiketi nga talina litaani what nga sina wakutuukira weeks nnya oba nfuna kati nantuusa mu system nentoba kyobola banze abaana bonna bwabanga ali eyo ng'amanya ali mwezi haso nze nina engoma egamba kuba nze mbadde n'abaana n'abamanyi nze ewange mbadde n'abantu nga sibamanyi wabula nga musiŋŋanya embeera amine mga jangu ate nga nze tewali yannyamba oba onfuna naye olwokuba nti nobeera n'omutima ogwo nze omuntu eyantwala atufasise yampa visa eyantwala nasooka ne munyigira omulundi ogwasooka nemala nembivaako era neŋŋamba lwe ndimusiŋŋana ndimugulirayo ekintu kubanga alina obulamu bwe yanjigiriza bwe nali suubira nti busobola okukola ki okitegeera challenge ze nafuna zanjigiriza bingi nja kunyumizayo kasitole nze we natuuka nalinamu obusente bali butono nnyo ne babutwalira Dubai awo ne yabutwala mumanyi era yafuuka kyali wange yandite okuba nga nsula ku balukoni kuba nasula ku balukoni okumala weeks ngezi bannange eyo story ndeetaaga nenjulira omulundi omulala abali ku HK Media mugenda tukkiriza tubaleeteko mu part 2 n'omukulu ono Yasin bw'obeera omanyi nti n'ensi ekomye ensi tekomawo tudde ensi nnene ebizibu ebiri mu nsi bingi nnyo naddala gwe omwana ali ku kyeyo njagala obeere ng'ate kinene okifunamu Yasin olaba otya we tukomawo mu pati ndala tewali buzibu mukama wange kati kasooka tukuleko soka owona essenyiga kubanga sagala kwogeza nnyo nyini okay so kati obubaka bwo obusembayo fo obubaka bwange obusembayo fo today wonna woba oli olinayo bw'oyagala okusiima bangi nja basiima nekyensooka ogamba nti wonna woba oli abantu balekere ngaawo okuteeka abalala bannaabwe wansi ate eno ensi kwesenerako manyi nti nze nina ebingi byenkoze ebibi bingi ate n'ebirungi byenkoledde abantu bangi nina abatanjagala ate nina abanjagala kitegeeza nti otukoli nga takwagala nnyo ate nofuna abakwagala nga bakusabira ebirungi so obubaka bwange bwengezaako okubanga ngamba nti abantu buli omu kugamba baleme kubanga bandamayininga abantu abalala omuntu oba omusiŋŋanye ng'alina waali muwe ekitiibwa nga ky'omusiŋŋanyeemu kugamba kola ekyo kikujaamu teweegulumiza nnyo kusukka we kyalikomye teweefuula kyotali ntumirako ku bantu bange bonna aba Abu Dhabi bonna era mbagamba nti nkayisewoko mbagamba nti Villa 77 Room 7 waggulu bizinesi yaffe ekyaliwo ekolera ddala musobola ogendako ne mutu buli kimu tukikola kusala njala nviiri buli kimu kyonna kusiba musobola okujja ne mutuwagira bulungi nnyo wadde ndi Uganda ne bizinesi ekyali era ekyakolera ddala bulungi nnyo so mbagaliza ebirungi byonna ntumira ku buli muntu yenna erabira mu bulamu bwange nga gwe wanyambako mu bulamu bwange oba wampa ssente oba wakola oti bamagezi oba ki mbatumiddeko nnyo era mbaagala nnyo buli omu yenna waali
ne gwe nali nkoze ekikyamu ng'oninako embeera etali nnungi ku mutima ogamba ne musinga namutomera oyinza obutasobola kuntomera naye nga nkutumiddeko era nkwagala nnyo. Big up on yourself. Big up on yourself. Wabaza abatajagala sibagalira ddala temunsemberera kubanga nange we mubeera saagala kubeerawo. Oshegere ekintu ekyo nkikkaatiriza nnyo nze omulabe wange abeere nange mbeera ddala mulabe wo. Mulonzi saga yedelewe bintu byagamba musimaya gundi tanyagala bwateze kamulage nti mwagala kuki wobera tonjagala sikwagayira ko ddala wokoma wentandikira obonyi njagala okubebaza bakwano tiwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga jona ku kamera nga buli jansumbuwa banaye takyusanga naye tujja kugenderaawo genda ku Celebrity Eye obeere ngo subscribinga YouTube channel Fahadi kutumiddeko nnyo nnyini ddala nti webale nnyo okukola muganda ng'oli wakabi nnyo yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.